honorable Zaake nkusaba tugatta amaanyi nze naawe saagala parliament gye tugenda kuddamu kutulo tuli n'omukazi oyo tetagana kuliraana. Yagamba babba obululu nga nze sibitegeera. Babba bati obululu ng'abantu batunula. Naye natuuse era Kayi ewaabo oyo MP woman MP addako. Abasirikale ne banteeka mu kafubo. Nga temwonoonera eno budde eno Nuupu terinaayo maanyi. Singa abadde alina byakoze nandibadde nsobola okugeraageranya nti okusinziza nga bw'akoze kino kye kigaanye naye talina kyakoze kubanga emyaka gy'amaze mu palamenti oli munnamawulire bwe mba mpaayidde nga ntulidde mu kamera ojja kumbuulira nze namulaba mu palamenti omulundi gumu ng'ayogera naye ng'agamba nti Zaake yanvumye. Omuntu ali mu ntebe ye mukyala amanyikiddwa nga Kinyamatama bw'oba okuba mu ttooki kino si kisanja kye kyakubiri. Kisanja kye kyakubiri kyafunye wakati mu buwaze kuba tawangula nkuwadde akamyufu. By force? Ebbanga lyabeddewo siyinza kuga nti wa by force oba si by force kubanga yasookera mu kayero akaasooka nga sitya gwenkya Katonda naye akimanyi nti akalulako kaali kawanguddwa omukyala Jane Francis Kagayi kati baawezeka bamuwadde bwala disizo manyi oba obufoofofo nabugaana. Naye ne bw'ogendera akayina okola okunoonyeza kigambibwa nti yali akawangudde naye nga bw'obimanyi bakakwatamu era embooko zitandika okuyingira mu Rakai district. Embooko zatandikira akalulu ka Kinyamatama ne Honorable Nisima Boaz. The Genius Official namwe abeekumira ku Fox Media Uganda The Genius ebintu so bisharinga no subscribing no sharing ne bachalibe emboozi netunyumira etumakinga sure nti emboozi tugifunamu ekyokuyiga at the same time nga bwonyumirwa. Ndine mukunja atasera no Vicky Muziki onaku zino wite mukunja atasaguba musango mukama wange tontwala mu court. My name is called Noviki Music Africa. Yes, that is my new name. Okay, usaidi kumukono gwango gwakono nyina Mama Lakai. That's Mama Lakai yeri nyetufu. Lakai. Ndi Mama Lakai yokusiza kubanga limaze mu Rakai district nganda fubana. Muntu anapita Mama Lakai abeera mutuufu ddala. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi ebigambo by'Oluganda tebikyuka. Eni twagambye nti bulungi okusinziira ku mbeera gye tutambuliramu nga bannarakai. Awo ndatuuka wo. Essuubi livaawa n'okusalawo ogamba okomewo nga mu bigambo ebyo byasembayo baakubba. Gwe tobeera disappointed n'ogamba let me give up. Ekyo tekisoboka. Omuntu atalina kiruubiiro ayinza okukivaamu. Naye nze bwe nali ntandika ebyobufuzi byange mu Rakai nalina ensonga lwaki nasalawo neesimbewo kuba saasoose kubuganya mu Kinyamatama. Ntandikira ku Minisita Maria Mutagamba omugenzi Mukama amwetuumula ekyemirembe. Bwe nnaaba sinnaba kubuusa kyenjayaanira sijja kubivaamu. Bino ebyobubbi bibaawo nnaku z'omubbi zibaana za Kinyamatama zaaweddeyo. Okay, kati nga mbalansinga omukulu gwe bayita Noviki Muziki. Omukyalo ono nageza okulanga oli Rakai waffe by the way gyenva abantu abanda banze nkolera abantu siina saidi. Era nakyo Kinyamatama wanampita nga nze nkolera abantu. Nkomawo Mama Africa Mama Rakai nga mugamba Mama Shira Price nga mugamba ensonga Kinyamatama ze yaŋŋambye zeezino. Omukulu omusango otya? Awe Rakai wakyali kumpi. Oluyimba lumba lukuba mu Amerika luli kuba London South Africa kati kitegeeza wemba natuuse Rakai awo wakyali kumpi. Luyimba kati ngoba lugobe luwande kadda tugobagana. So Mama Shira Price yankubira naŋŋamba neesimbyewo Rakai ku Kinyamatama. Naye nga Kinyamatama namuwulirako ng'ayagala kusaanyaawo Honorable Zaake. Era mbadde nzijja waawe. Ng'ayagala nga aliisa ensonga zaali oba kyali kibatu sima. Oba Zaake kyali kibatu. Kati ne ŋŋamba ate Kinyamatama yali otawaanya Mama Shira Price Mama Rakai. Naŋŋamba jangu osooka obakubbe lumba. Ensonga no zayingiramu n'erukwagwa. Byali biralamu. Naye sebo nagenza otuuka n'eri ku ground e Rakai. Sebo Kinyamatama. Era poliisi baagisindise n'amagye. Okukola ki? Baagambye Mukunja togenda biyimbayo ne Mama Rakai Mama Shira Price togenda kubyogerayo wano. Omukolo baagusazizaamu ate nga gwabadde gwa kusabira just bagita for the calling of the massing. Okay, omukolo gwabadde ki actually nga tunabagamba ku mukolo amanya g'amatuufu gwa? Amanya gange amatuufu agali ku biwandiiko nze Nalubega Grace. Nva mugombolayo mu ddwaniro
omuluka ddwaniro zone Rutoma mu ssaza ly'e Buyamba mu Rakai district era nga yenze mukyala yasookera ddala okuva mu ssaza ly'e Kkooki. Bwe njogera ssaza ly'e Kkooki ebiseera ebyo ye district y'olwaleero okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala wa Rakai district. Okuliddemu osomedde? Nkuliddemu ensomedde. Wakesabawo emirundi emeka? Guno mulundi gwa kuna. Nga toyitamu? Nga mpangula naye nga sirangirirwa. Byawukana. Wakayitamu emirundi emeka? Nekakasa nti nno byonna. Akuba muntu omu? Olwasookera twavuganya n'Oweekitiibwa Honorable Minister kati omugenzi Maria Mutagamba awo muli mirembe kuba yafa mu nsonyi ye. Politician balina tendency nti bwe babasinga tebakkiriza era babeeramu n'ekala akagamba banzibye gwe bakubba emirundi gyonna. Gwe engeri gy'oli munnamawulire osobola okugenda n'okola okunoonyereza naye nze njagala okugamba ebigambo bino nti Honorable Minister omugenzi namuwangula era akalulu kange ne bagaana okukalangira nga batuwa ensonga bbiri. Ng'ensonga esooka batugamba nti eri wansi ekitwere kisangibwa mu Kiziba mu Kibanda waliyo polling stations bbiri zaali tezinnaba kutuuka ku district. N'eŋŋamba Returning Officer nti obwo obululu bwonna mbumugabidde mulangirire obwo bulala obusigaddewo. Kubanga waliwo ebintu ebyewuunyisa nti aka president bali bakalangiridde n'akomubaka Kasamba bali bakalangiridde. Kakati ne mbabuuza nti mmotoka ki eyagenze neno n'akalulu aka president neno n'aka Kasamba n'etaleeta kababaka bakyala. Wabula bonna bali butandira ku mmotoka emu. Ebyo twabitegeera naye nze kyenyinza okugamba nti okusinza ku kyandeeta mu byobufuzi nga sinnaba kituukako nali saakuggwamu maanyi. Ate ebya Katonda bizibu kubanga Honorable Minister nga bwe nkugambye Omukama yamujjulula nze nkyalamaga era nkyalemerako. Bwe mba njogera kati omuntu ali mu ntebe ye mukyala amanyikiddwa nga Kinyamatama. Bw'oba okuba mu ttooki kino si kisanja kye kyakubiri? Kisanja kye kyakubiri kyafunye wakati mu buwaze kuba tawangula nkuwadde akamyufu. By force? Ebbanga lyabeddewo siyinza kuvuga nti wa by force oba si by force kubanga yasookera mu Kayero akaasooka nga sitya gwe ntya Katonda naye akimanyi nti akalulu ako kaali kawanguddwa omukyala Jane Francis Kagayi kati baawezeka bamuwadde bwala disizo manyi oba obufoofofo nabugaana. Naye ne bw'ogendera akayina okola okunoonyereza kigambibwa nti yali akawangudde naye nga bw'obimanyi bakakwatamu. Era embooko zitandika okuyingira mu Rakai district. Embooko zatandikira akalulu ka Kinyamatama ne Honorable Nisima Boaz. Zatandikira mu ggombolola y'e Rwanda awo ne bakuba bubi nnyo abantu ne basobola okukyusa ebyava mu kulonda. Naye era ebyenaalimu nga bw'obimanyi byali bya kivandulo. Ndowooza ye mukazi wattu bwe yalowooza ogenda okuwaaba ng'akkiriziganyiza nabo ne bamuwa ekifo asinga. Kuba twawunzika nga tulaba yali omubaka wa Paalamenti avuganya ng'afuuse RDC. Abantu bagamba Nuupu mu kyalo teriiyo era bw'oba otunuulidde percentage esinga NRM mu kyalo ya dominatinga. Okakasa otya nti ku luno amaanyi ogalina mangi era ogenda wangula omukyalo? Anti era bagamba nti akatayetaayeta. Naye kakati nga ffe abatambula nze mbedde mu Rakai district nyina ekintu kye neenyumizamu nti nze natandika opposition mu Rakai district kuba nze nagenda nga ndi wa Democratic Party. Naye ntuuka ne bagamba bino ebya Besigye byaleese. Naye olwaleero akaliro bakawulira. Era nze nsobola okugamba nti n'akalulu akawedde nga ntunudde mu kamera President Kyagulanyi yawangula Museveni ne babikyusa bukyusa. Neeri. Era Rakai district gye nkugamba gye njogererako ssaawa zino olw'ensonga nti bw'ogenda mu ggombolola nga Kiziba Kibanda zagenda okuwera essaawa 5 ez'okumakya nga bagamba abantu ng'akaba President kaawulire Iroko era kababaka. Kakati okulonda okugwa essaawa 5 ez'okumakya osobola naawe okukiraba. Era nze omu ku bali bamaze n'okusayininga affidavit ogenda mu kkooti ne President singa ali wagenda mu maaso nti obujulizi obw'e Rakai bwo nali mbulina obwenkukunala. Bw'ogenda mu ggombolola y'e Lwamaggwa gy'osanga nga waabeerayo polling stations ezisukka ne mu 6 ze bajjanga ne bayiwamu direct abaana ne bazaasayasa era bw'ogenda n'okebera ku zaatisi zaffe ezo ne batasobola zisoma. Ekiziba gy'osanga polling station nga ziriko abalonzi 205 nga kugiddeko obululu Museveni alina 600. Talk about now campaign ebadde eriyo olukuŋŋaana lw'obadde otaddeyo. Olukuŋŋaana lubadde lwaki? Olukuŋŋaana tulwadde lukuŋŋaana. Twabadde twekozeemu omulimu nga twagala kwebuuza ku balonzi baffe n'ekya twali tulinamu ekitambiro kya mmisa. Naye era bino ndaba ne Yezu baamunyigiriza. Kakati ate ffe baani ne President Kyagulanyi buli kyabamunyigiriza. Naye ffe ne banaatunyigiriza tutya
kuba ku saa zino nze jjo nabagambye nga baŋŋamba ate noyina kube mundu ne mbagamba ne batanalubega ono lwali lugulaba wano ente wajja kumiriko ye bannalubega abalala. Kogwe kokyusa olulimi otandika oyogera Oluswayiri. Omanye embeera ekukaka ne pulezidenti wange yagambye nti embeera emu ejja tukaka okulima nga tali bali tetulimba. Kati nange yankasa okwogera lwe nasobodde okwogerayo abantu bategere ebituli ku mitima nti tuli bakoowu ffe nga Rakai district tuli bakoowu era njagala ne General Museveni abeereyo ng'akimanyi nti obulu bwaffe ne Rakai tebabumuwa nti bamulonze bano bannankogu babiwamu buyiyirako oluusi tugera nga bagamba ate mwe muli basosoze naye nga kyekituufu. Mr. Novick Africa Mukunja atasira omusangawa kuba nalabye nga kaweefube muli aba buli wayita wayita anti olina okubimanya afugambye mu bigambo bye nti oluyimba lwamusookayo kati ye yalugoba emisinde ate ffe twagala nnyo babeera mu struggle kati struggle yetugatta naye ebinyigiza bimunyigiza ebimuluma binnuma ate era bye biruma na bannalwakaayi kati ffe ali ku sayidi yaffe oyo gwe tutambula naye. Abantu Mukunja bwemba njoga Mukunja woli waali abadde asinziira eno straight najja Rakai lugendo luwanvu abamu baweebwa orders n'agamba jangu ontaaseeko wano nga tugoba guno omugendo naye nowekanga nga oma disappointinze bugamba kibaso ogamba Mukunja okubeererawo at the same time okola ati kaweefube eno mukyali aba. Tenjagala otegeere nkugambye nti ebinnuma bye biruma Mukunja. Mukunja naye alina obulumi nga Munnayuganda. N'olwekyo bwe yabadde azze mu Rakai weewaawo nti abamu ba service providers wabalabye nti bo baagenze ng'obudde bukyali disco bwe baagiduumidde yatambuliddewo bwe baaduumidde wa stage naye n'atambulirawo Mukunja ng'ayina ekya struggle munda mu mutima yabeddewo paka essaawa esembayo nti essaaso oba olyawo lyaligenze okuntuka kwe libadde lisooka ku ye abo be twagala abalina omutima ogw'enkyukakyuka. Mukunja weewaddeyo okufiirira bannayuganda. Twali tumanyi struggle ekoma wano naye kati ogitadde Uganda yonna. Bale mbaviiririra nange neefiiririra bisiŋŋana kunyiga nze okategedde Kyagulanyi alina ebintu byayogera nze ne binnema okutegeera naye ntandise bitegeera nga ngenze ku ground yagamba babba obululu nga nze sibitegeera babba batyo obululu ng'abantu batunula naye natuuse e Rakai ewaabo oyo woman MP addako abasirikale ne banteeka mu kafubo aga temwonoonera eno budde eno nuupu terinaayo maanyi Kyagulanyi akoma Kampala kati ate twagenze otuuka wali abadde wategekeddwa okusaba nga waliwo abapoliisi abawera 9 abali mu uniform n'emmundu n'ab'amagye kati nange ne mbayita ne mbagamba ate nuupu ennafu ne Kyagulanyi omunafu akoma e Kampala nono Nalubega Grace yebasombodde ate gano amagye gonna. Was it your first time? Yes, this was for my first timing of going to Rakai. Biki ebibula mu Rakai? Ebibula eno yebibula n'eri. Bye tukaaba n'abeeri bye bakaaba. Enguudo. Ino balina amasannyalaze. N'eri gye gali? Enguudo. Isu y'amasannyalaze si yenkulu. Mugootera mmeka. Okategedde nti wane tugakola wano waffe naye tugagula ssente mmeka. Okimanyi ne be tugaguza bagootera layiso singa ffe abagakola. Okategedde. So bye nazanze Rakai byebyo naye onalebo nga wakugambye like kale buli omutima gusigalamu omuntu akutta akasente ababaka b'NUP tebalina nnyo ssente just balina mutima gulumirirwa nsi naye oli wakwata essente ze n'azikuwa natunudde nga poliisi amagye gasazeeko ekifo gagambye buli omu adde gy'avudde biki kati nze ng'omuntu alimu guli omutima naye kale nga kemulina obuyinza mututtire wano e Rakai tukoze musango ki? What was for the disappointment of me so much? What disappointed you so much? Kinyamatama avuganya n'ono ku kifo kyekimu Rakai woman MP yakamala otegeka omukolo omunene n'aleeta n'abayimbi ova e Kampala ne basuuna Beni baani ne bakola byonna bye baagala nga poliisi terina gwekutteko ate ono yategese just kusaba maasi ndondono biki ate amagye ne gagamba tetubyagala. Kitegeeza ki? Tulina kibuuza bo.
ansa yaki entuufu era gibuuza omubaka ekirungi wuuyo waali. Kitegeeza ki Honorable okubanga Mataka yakola olukungaana ekimuli mu kisaawe nga ggwe just yabadde na service ekikyo ne kisuulibwamu eggere? Ekyo ekigambo ky'ombuuzizza ne Osi yakimbuuzizza kuba natuusewo ne mugamba Osi kuba kyenjagala ensi etegeere nti ffe tubadde twasaba olukusa kubanga batugamba nti RDC ye head of security mu buli district. Twatwala obudde bwaffe ne tumuwandiikira Madamu RDC omukyala Sarah Kiyinga ne tusaavingako copies abantu be twali tutaddeko nga ne Diso kwali. Diso n'atugamba nti tujja kusooka tulenga security committee tubaddemu. Ne tulinda ndoza weeks zalinga nga 3. Omukyala RDC yennyini n'akwata essimu n'atukubira nga tetumubuipinze tetugenzeeyo mu ofiisi ye. Yankubira n'akubira ne chairman wange Pato n'akubira ne kansala wange wa district Isaac akukkiriza n'akubira ne Honorable Eliabu Kigundu Sango. Nze ekyamanyi kye nategeera mu bigambo omukyala ebyo yaŋŋamba nti omukolo ogusubirako abantu bameka baŋŋambye bali wakati w'ebinaku 5 ne mugaabwe guli n'aŋŋamba naye saagalako Kyagulanyi. Nange ne mugaa nti ekyo nange mbadde saamuyise kubanga nze kyemmanyi ti president waba wakujja wabeerawo enteekateekeza alowooza nali sinnabakola mu biseera ebyo ate era nga saagala kulwana na wansi ate era ne bwe yalize naye munnakibiina kakati ne tubitegeera bwe tutyo n'atuga nti omukolo ngukkiriza tova olaba nze ebifo ebimu lumu nasinzira ku CBS ne mbagamba ti ebifo ebimu bitulira ssente zaffe mu ggwanga lyaffe nga tebiina makulu kati eggulo nategeere nti ekifo kya RDC tekirina makulu. Madamu RDC anansonyiwa ne RDCs bonna bali mu Uganda kubanga bw'abanga ye head of security n'omusaba nti nina omukolo gwange mu district n'akukkiriza nga yeye kyannaku nti ate y'omu ku bakume nga batugamba nti mugyeewo ebintu. Ekitegeeza nti emabega wadde wali akazito era n'omusirikale omu yatugambye n'atugamba naye mukyala Nalubega gw'oyogera naffe n'ekyenjagala omanye there is invisible force behind us. Invisible. Amanya gatakola ki? Gatalabibwa. Naye nze kyannaku nnyo nti eggwanga lye tulimu omusirikale asobola okubya n'akugamba waatyo. Kitegeeza uniform yaffe bambala ya bwereere. Nga nkuze ku kya Madamu RDC. Madamu RDC asasulwa ssente zaffe ez'omuwa omusolo okukola emirimu gy'alina okukola nga mwe mulina okutukkiriza oba okutugaana. Kyankubye enkukwe nti ate amaanyi ge yakoleddemu omulimu gwe baagajunguludde. Madamu RDC nkusaasira ejjo nno nategedde nti bakolera mu buzibu kubanga nze bwe mba ndi teacher oba ndi headmaster n'enzikiriza omwana nti ono omwana wadde bamubanja naye ayingira asome olwaliro ssente zijje ku mmande ate director n'ajja n'aga nti omwana ono afulume oba kiraasi teacher kiraasi teacher n'ajja n'aga nti naye era afulume ng'ate ze head teacher mbadde nkoze kya kiba kitegeeza nti amaanyi gange gabaako bwe gakoma. Era nze ngenda ne neewunya nti RDC, assistant RDC, deputy RDC baaki nga ne RDC kyasawo tekisobola kukola. Tekisobola kukola mu Uganda. Omukyala yatukkiriza bulungi nnyo ebbaluwa tugiina ng'agisayininze n'afala obudde n'atukubira n'atukkiriza. So ate era sigwe mukolo gwabadde gusoosenze ogutegeka mu Rakai. Yes, era n'omusajja yambuza n'aŋŋamba oyo Osi we Rakai yaŋŋambye lwaki emikolo gyonna egibadde gibeerawo mu district gibadde gibeerawo ne giggwa lwaki guno gwe gwe tugaanye. Kawuukuma ali awo e Rakai. Museveni yagamba kawuukumi ali wonna we yamutegerera ate kati oyinza okwewuunya era waali wakakati gwe weebuuze. Kuba twatusene tumugamba Osi kale waakiri tukkize tusome ekitambiro kya mmisa. Nze ndi mukyala mukatuliki seekweka wadde Paulo sapule sajambala kuba najja mbitegedde nti byakwegwambula oba oli awo ne ngamba ayinza okuntugisa sapule. Omanyi sapule ya kireewo twagiraba kye baagituusaako akati ffe abamu sapule yange n'ensooka njiwa ekitiibwa nagiresseeyo naye ekyenjagala okugamba bannayuganda kino kitunuulira nti kyabadde ku Nalubega era Rakai kino kigenda kubeera wonna. Kubanga tweyinza kuŋŋamba nti oba tugeze nti ag'amaanyi ag'enjawulo oba gali mu Kinyamatama oba gali mu Javiiro oba gali mu ani oba gali mu Museveni. Museveni munnayuganda nga nze nange nabadde nyina eddimba okubeera mu kisaawe e Lumbugu nkoleyo bye nabadde njagala okukulirawo ŋŋende kuba naye tumulaba ng'atambula agenda alambula emyoga alambula obubiza alambula buli kiramu. Naye ate ffe n'ekitambiro kya mmisa ne kigaana tuli mu budde bwa byabufuzi. Ate ku ssaawa zino ekibiina kyenzikizaamu ekya-NUP kiwandiise ekiina kyo mu kweteekerateekera okuvuganya kwe tugendamu. NRM bonna baakubye enkiko Kinyamatama yakubye enkiko natuse ne ŋŋamba Osi nange osobola okumpa ku kopi za Kinyamatama ziyajje wa IGP nange ne nzirabako nti Kinyamatama yalipootinga ewammwe kuno okutunyigiriza
era nze njagala bannayuganda mwenna mukitegeere nti Rakai district kwabadde kutunyigiza nga NUP temuntunulira nga Nalubega no nga NUP ate era kuno okunyigiza nze ne mukalula kali akaggo bali bankubye amasasi benagende wa DPC ali mukyalo webisere bwe yaŋŋamba mwa amasasi 2 bwabadde bakuya 2 yabadde bakuye mukama wo kyabwe ntwagawulidde ne mubuuza nti ndi munene nnyo nga neetaaga amasasi 10 nze okufa naye enini limu lyalibadde lisobola naye nze njagala okuzzayo nkugambe nti ffenna kye banaatukola kyonna kye banaagezesa era ne Osi namugambye nti ku mulundi guno mwagala timwagala nze mbakaddako tuba kyakiinaako kye bakikola era Katonda yagamba Bayibuli egamba nti bw'okuma ekibuga Katonda takumye bw'okumira bwereere kakati wabanga Kyagulanyi asobola omutta n'afa n'aleka abaana be n'aleka omukazi omulungi n'aleka ebyobugagga byalina ku lw'enkyukakyuka baba banzise kyekyo nja kuddamu nkwambuse kati katusooke tukkirire muwalawo Shira Price agamba ki mulungi ate era mutumidde jambo ka bebi kange banaye mumala bbanga ki okuwaya kuba saawa bina aba ku internet sembayo kudde okuwaya nayo omwana omuwuliza wonna weetaagidde omuwuliza ate n'abaana bonna okimanyi nze ngira maama Naalongo nazaalako ku baana 2 kati abaana bonna si bamulaka bokka ate ndina ttica bangi bagamba no ako kawala kange mpozi nga gozze okusosola mu baana bennina wange so oli mwogezi nga Shira Price banaye Shira Price ayo kyekituufu anti ekkerenda liva ku lubaya omugenzi Hussein Kyanjo yagamba tiwajja kujja omulembe nga tegulina kye gwagala nga ne bwe ziba ssente ne bwe kiba kakati babo bamukunja tokyalina kyabbakolera Bannalubega emitima gyakala kyenyumiriza mu kawalaako no yes ate njagala agendera awo tafunanga kibuyaga mu mutima Shira Price nkwagala nnyo tokyusanga mwana yatuleetedde ku musajja ebyo biri wakati we naye n'omuntu we ne Katonda we tuli ku mawulire nze ndi muzadde atasobola kuwebula mwana kankuzeeyokko olangiridde ogenda kujja era Rakai bw'oba okubyemu ttooki kinyamatama biki ebimulemye byogamba nti okusinziira wano ne wano amalira budde singa abadde alina byakoze nandibadde nsobola okugeraageranya nti okusinziira nga bwakoze kino kyekiganye naye talina kyakoze kubanga emyaka gy'amaze mu palamenti oli munnamawulire bwe mba mpaayidde nga ntulidde mu kamera ojja kumbuulira nze namulaba mu palamenti omulundi gumu ng'ayogera naye ng'agamba nti Zaake yanvumye Zaake yesi mwaka guwedde bannaaye musajja wattu ku myaka 10 kye kyasobola okwogera mu palamenti nti Zaake yanvumye naye nga ku bizibu tulina nga Bannalwakayi Kinyamatama yandibadde amala emyaka 10 nayoga ekigambo kimu nti Zaake yanvumye kutuuka ate byetala kuntuukafu ekikwata ku munnakibiina kinkwatako obutereevu era kyovula ku mulundi guno kunalebo Zaake nkusaba tugatte amaanyi nze naawe saagala palamenti gye tugenda kuddamu kutuula otule n'omukazi oyo tetagana kuliraana that saga of honorable Zaake with that lady bwe yakutuukako mu matu kiki ekyakujjira mu birowoozo nze nagamba nti abantu tetwagala kukkiriza bituufu kubanga wadde ye yagamba nti yamuvuma naye nze ndaba Zaake ayogera mazima kati mu palamenti ateesaayo ki sikiraba Zaake byonna byayogera bw'ogenda obbinoonyereza bw'aba yabyogera byali bituufu kuba kati nze njagala nkubuzi guli munnamawulire ddayo mu footage zonna Kinyamatama abeedde mu palamenti Kakiiko era ayogedde nze nsobola okusinga nenkugamba nti Rakai district mu Uganda yonna ye talina luguudo lujja ku district emu lugigatta ku district ndala mu Uganda yonna ye district mu 7 gyatateekamu yadde akajiiko ka koolaasi nti yadde akajiiko bakataddemukko mu Uganda yonna ye district etalimu yadde banka simulaba nga kuwadde lunaku na lumu lwagamba nti kangendeke Ssaabasumba mutegeeze nti munnange watuweyo ku Centenary banka branch ebeereke waffe gwomanyi district okubeerawo nga terina banka kyekitegeeza omanyi esente z'Abannayuganda ezifiira mu bubokisi ezivundira mu nsuka eyo ne mu ttaka mami Naalubega waliwo ekinnumya omutwe nange gye mpangalira waliwo n'abalala waliwo n'abalala kyemmanyi ekibalumya omutwe bwe mba njogedde oluguudo lw'Erumbuga okutoka eri Antonde lwa ttaka myaka ku myaka mwaka ku mwaka kisanja ku kisanja ate ne bamalanyiza nga bagamba nti member of parliament si alina okukola enguudo omutuufu yana alina okukola enguudo osobola okwawula okukola n'okulobinga kyomubaka palamenti buvunaanyizibwa okulobinga kati nze nsaba okutegeeza General Museveni nga ntunde mu kamera buli ekisanja ekibeerawo avaayo n'agamba abeere akayinja abakola oluguudo
buli kisanja n'ekino yavudde n'akola statement yemu ekitegeeza nti naye akimanyi nti nga bannalwakayi twetaaga oluguudo naye tetulina lobby nga tugattirako ddoboozi gwe nobeera mu parliament emyaka 10 ogenda kukayana kuzaake lwaki takayana nti Museveni tukoye ebisuubizo byo nze era nsinza lugamba General Museveni ffe nga bannalwakayi twakoye ebisuubizo byo toddamu tusuubiza bya luguudo ffe tugenda kweta president Kyagulanyi ajja ddukola kuba nayitamu naye namugamba president oluguudo lwaffe olulabye mu Uganda yonna ffe tuli tutira president Kyagulanyi alumanyi era ennaku gye tuyitamu bannalwakayi yeeka agenda ogitujjamu challenge endala suppose tumenyere oluguudo luli wali olulondo manyefuufu buli lunaku kyetukola tukimanyi ate ng'ovudde ku nfuufu yadde singa tulina first class malam ogambako nti kale era nze kyovula abantu abali era akayi ku mulundi guno gwe mukise gwokka gwe tulina okwenunula kuba kakati nze nsaba okutegeeza bw'oyogera ku luguudo nti tolulina tosobola kugamba nti ebyobulimi birungi kubanga ewaffe gy'osanga ng'ennyanya zivundidde mu nnimiro lwaki nga buli bw'okubira emmotoka kugamba oli ludda wa Kaabusota nti so akukeya Kaabusota sijja kusobola kutuukayo n'erinnya oliwo ate ng'era ne bwe kiba nga okase nnyo embeera ettooke liba likuwadde ogumu ekitundu baligula 3,500 olw'okuba nti omusajja agenda kubalamu obudde ewaffe nno ssebo gy'osanga emmotoka n'epaakinganga wano ng'ate ogenda kwetikka ettooke okulijja e Bulange omala okuserengeta bw'oyambuka olituuse wano nti omuntu n'atuka okwetikka ettooke ng'alyetikkira 3,000 eyali lirima emyezi 4 emabega alitunze 3,000 oba 28 kwegamba omulimi w'eraakayi alina obulumi nze era saagala kulimba nze kyova olaba sisobola kubeera ku sayiri emu ne Museveni sisobola era nze nsaba okutegeeza mu Uganda yonna sirowooza nti waliyo omuntu nga Nalubega n'okeera ku makya nga n'akagali tokayina bagatukuwa obukadde 5 noga nti ku lw'abantu sijja kuba nze nsobola okwogera ebiruma abantu b'eraakayi ewaffe ogenda mu ddwaliro nze gwolaba wanula leero ewaka ewaffe mutata ne maama nze Lastborn naye sinze nandibadde nsembayo waliyo omuganda wange bamutanga Nakanwagi Rose omwana yamuzaalira ewaka nga omanyi ebyekyalo ow'emabega n'alemera ne bamutuusa mu district ku ddwaliro lya district ery'eraakayi ne batuuka wali nga amasannyalaze tegaliiko kubanga ebyamasannyalaze Mukunja abyogeddeko ffenna ku gye tulina Katonda yekka y'amanyi naye era nga w'omanya embeera ekyalo babagamba basonde 28,000 ne basonda 36,000 seerebe nali nkyali Makerere nga nange neeyiya nsoma dokita n'agamba kagezeeko kye yagezaako olwaleero obulamu tebwasigalawo kati fe abamu tulina obulumi ku mitima era akayiga ogenda ng'ogenze kufuna eddagala dokita n'ali kuwandiikira ebika 3 Panado bw'abaayo oyisa emikono mu maaso erisigadde olinoonya bweru ate era n'abasawo tubeebaza bakolera mu bugubi abasawo bakolera mu bugubi ate siraakayi yokka wonna nze ndi mukazi agenzeeko e Mulago abalongo bange nabazalira mu Nnyu Mulago addako namuzalira mu Oji Mulago abalala nembaza gye nabazaalira asembye omuzaalidde Kawempe kati nakyo yinza kunnimba wano mu Uganda. Mukunja, what should be that ku nsonga byonna bye walaba ku ground ku mami n'engeri gye wabiraba to save people of Rakai? Olina enamba ya President Museveni ogimpe? Sigiri. Badde nyamusaba okulonda oba akuggyewo tukole tuki? Tuyiyeeyo pulaani endala. Kuba ki? Anti nze ndaba abantu kalinga akatego nako ak'okuttirako abantu. Okategedde? Omanyi ensi ekyuseemu. Edda ng'okufuna omulimu ku TV oba ku leediyo olina oba ne diguli PhD Shairamu naye kakati okufuna omulimu olina kola Pretty Nicole kyakoze eki? N'okuba mwogezi oliawo. Olina oba nga Pretty Nicole. Pretty Nicole ayogera nnyo ki? Teyafunye omulimu ku TV omanyi abalina zi diguli zi diplomacy. Weewaddeyo abaana beeyambule nga Pretty Nicole kye yakuti bafune omulimu ku TV. Kati gw'omanyi. No things changed just because of numbers. Let me for the telling you the truth. Omanyi abaakateekayo subregistration zaabwe awo ku Baba TV babawa emirimu nga balina ne diguli yonna naye wabisoma nnyo naye oli Uganda odaaga. Omanyi abaakabiteekayo nga tebabawanga mulimu naye Pretty Nicole bwakedde akola. Omuzuddeyo kiro ekibi just because of numbers. Omuntu okula bwali buto. I think media now changed. Maybe kati etunuulira numbers. Kiki kyogenda obagattako? Kati ekitegeeza nti okusoma tukuggyewo. Eyo Uganda tunoonye numbers. Okujjawo eka okusoma bakwejjiddewo dda. Omanyi njagala tutegeregane nze ndi mukyala musomesa naye twali kisinga kunnuma nti General Museveni yakeera ku makya
ate kino njagala ensi ekifune bulungi obulala bwonna muleke bbo kubakanoko mukalageyo. General Museveni yakeera ku makya bonna tugenda bbo yakeera ku makya kaleka ensi ebitegeere yakeera ku makya n'akwata mukyala we Janet Kataha Museveni n'amuwa okubanga yakulira ebyenjigiriza mu Uganda atasomangako wadde si grade 3 teacher. Owulira Museveni engeri gyagabamu ebintu bye mukyala we n'amuwa minisita bwe yamuwa obwa minisita mu kumanya oba mu butamanya yasooka kutwebaza nga ajja mu matendekero g'abasomesa. Ensi tekimanyi omanyi wano mu Uganda ebintu bibaawo buli muntu n'asigala ng'ebintu bitambula biri nnomo kyova olaba babuzaawo mu kunja naggwereranga muzira ebintu bisanga bitambula bwe bityo ng'onoobonkanya eggwanga osooka kusanyawo byanjigiriza. Nkubuulira amatendekero g'abasomesa ba primary gonna baagajjawo. Ekikolwa eky'ettima ekisinga okuluma nze nva Rakai nayiseeko wali ebiike omanyi kati ffe ku saa zino ffe abaasoma nga wasoma senior 4 n'ogenda ku busomesa bakugamba oddeyo gye wasomera obusomesa obwo okufuna its equivalent. Kaakati nawerekeddeko mukwano gwange ebiikira ng'ebizimbe weebiri nga bw'obiraba buli kimu kiryoke tewali kintu na kimu kikolerwamu. Emyaka kati emeka? Nze njagala okugamba General Museveni ne mukyala wo Kataha nti mulaze omutima omubi eri bannayuganda and they are doing a disservice to the nation. Ku ssaawa zino nze njagala nkubuulire nammwe mwenna abawagira NRM kino mujja kirozaako kubanga ekisooka kya byonna abasomesa aba primary be basomesa abaana okuva ddala wansi ne tufuna bannamawulire ngamu ne tufuna abayimbi nga Bamutunda ne tufuna ba Reverend ne ba Father ne tufuna n'abasawo ab'enkya naye bo baatunuulidde akantu kamu kaba politicians nti bali mu kudobonkanya ebyokusoma bakendeeza abaana abavuganya. Okitegeera naye njagala obbagamba ebigambo bino mwenna abawagira nti NRM ebeewo n'abazzukulu bammwe nga tebasomye ekyo mbala yaffe nga tugenda kukafiiramu. Bwe baamala okuggyawo amatendekero ne bakyusa sirabaasi batandiikiriza mpola ne bagaa nti Oluganda lusomesebwenga paka kyakusatu batuuka mu kyokusatu luveeko ludde mu siniya. Nze njagala mwenna abali wano mubenga abasomye ku bannayuganda abaasomako. Omwana omusomeseza olulimi paka mu kyakusatu alwerabidde olumukomerezaawo mu siniya ne siniya ey'okubiri ate omugambi oli wadde embutwala oba odduleka omwana omusuubiramu ki? Kakati awo Kafeero yagamba nti tuvuga livansi oba tugenda mu maaso. Mwaba wano mwe bannagundi mwe bembuuza Oluganda abantu bakyalusoma naye ng'ate bakuga nti omuntu ategeera nnyo ng'osose kumunywera mu lulimi lwe oluzaaliranwa naye Katonda akulaze nti aluseebengerezza. Ne bavaawo ne baseeseetula nnatti ne bagaa nti kaakati sciences za buwaze kitegeeza compulsory naye mwattu bannayuganda ne batafaayo naye nga bawerera school fees. Nze njagala okubuuza General Museveni yasoma sciences mukyala we yasoma sciences ye mutabani we yasoma sciences abo bannabbanja basoma sciences baazisoma. Ku ssaawa zino abaana babadde basoma sciences n'abasoma arts nga tebinafuuka bya buwaze bonna babadde tebalina mugaso eri eggwanga bonna babadde balina omugaso eri eggwanga. Akati n'otunuulira yeggwe muka president yeggwe minisita naye ne by'okulira n'okusalawo kwe basalawo tosobola kutunuulira bannayuganda bafuniramu wa. Bweyo ne tuvaayo baana bangi abalemeddwa okusoma olw'okuba nti sciences za buwaze. Ekyo kyo bwe kiri mukyo ki nti ettima lye bakulembeza ye mwana wa wano asinga obutasoma. Ate bwe tuba tetusomye era nga tetusomesezza kkiriza obagaana ensi egenda ssaanawo. Kati ku ssaawa zino baavuddeyo ne bakwata ku sirabaasi ya secondary. Sirabaasi ya secondary ku ssaawa zino ebisomesebwa senior 1 senior 2 senior 3 buli ssomero lisomesa byalyo. Nze nyina abaana mu siniya abali mu masomero ag'enjawulo buli mwana asoma bibye naye okimanyi nti emabega wali twasomesanga abaana ng'omwana notisi zayina eza Trinity College Nabbingo nga n'omwana we Nalya zayina n'omwana we Kakoma zayina n'owe Kako zayina nga infact oza n'okwesanga nga ne full stop techo yagiteeka nga n'onu wagiteese nga ne bw'oba okyusizza essomero ekyamanyi oyinza ogamba bamukunja nsanze bandese topics 2 oba mbadde mbaliko mu maaso topics 2 naye ku ssaawa zino kugobera omwana akyuse essomero adde mu ddala oba school fees ezeeno ziganya oddukeyo emisindo ddeeno eyo mboozi ndalamu. Okay. Ekibbattaka kisusiimibwa. Naye nga bw'onziza ku kibbattaka leka mmalirize kano kakulu kubanga okusoma kintu kikulu mutufune abasawo. Nze njagala okukugamba ebigambo bino. Sirabaasi y'emu egamba nti omwana bw'asoma siniya ey'omukaaga n'agigwa aba alina ku lesiniya 1.
Sijja saagala nkupime nnyo naye era nkulaba tunaafuna mwana asomye paka siniya ya 6. Okuweerera omwana paka siniya ey'omukaaga financially kizitowamu. Ekyokubiri nze ndi mwana wa buwala. Omwana okulafubana natuka mu siniya ey'omukaaga oleete emboozi nti nkuza mu siniya kati okwate nga mukunja bwafaanana omugambe nkuza mu siniya 1. Kale obamu abalenzi kaleekaleko naye omwana omuwala nga n'amabeere awanirira mawanirire omuze mu siniya 1. Ekyo kirimu ebintu ebi. Omwana ng'omwana agenda kugaana okudda mu siniya 1. Wabula ate naawe omuzadde ogenda kutendewalirwa financial okuddayo osomesa omwana mu siniya 1. Kitegeeza ki? Abo bonna bagenda kuwanduka. Yeno gavumenti kye tubagamba mu Abannayuganda abali ey'ongo ndaba ng'oyagala omwana wo n'omuzzukulu asome buli omu sengejja ku bigambo ebyo bye njogedde mutegeere gavumenti eno weetutwala naye nga muka Museveni ye minisita. Ekimataka kisusse ewaffe olajja nagira mu tayito ya jeno akamba wano vaawo nowekanga ng'ennyumba 3 naazigyewo mbu wano wawe. Kyemanyi nga bw'owangaalira nga bw'ogenda okufuga abeeyo buli kimu okimanyi. Nze sigenda bafuga ngenda bakulembera. So afuga abantu beerakayi ngenda bakulembera. Ekisooka nga bw'okimanyi nze sikugambye lwaki najja naye nze nnyina obulumi bwange ku mutima. Nze sigenda kufuga abantu beerakayi ngenda bakulembera. Ekisooka omanyi bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya. Nagendako mwankole maka guli oguwedde n'enkyalayo-kko. Naye natuuka eri neesanga nga LC nga bali mu kugabira abantu omwankole ebyapa. Ng'ekyamanyi bagamba yira okusasula $8 n'ekitweka obaza caveat. Bwe nakomawo eno ne mbaga nti abaayi mulindeeko. Eri nsanze bali mu bagabira byapa nga biri waba LC sebo yaniwe makono kakati nsalagana nani nebya Luhanga kati wanataani. Kaase kiti kyabajje nga handiika batukitereeze nga baddamu. Naye wano mu Buganda wano w'osanga obubbi bw'ettaka bwe businga okuba obuki. Naye ekisinga okuluma mwalaba wano mu kino ekyajja ekyaliwo. Ne bagamba mukundya avaawo ne bagoba omukazi omunaku ne batuka ku mafuta ne bagalekawo. Kaakati ne bamala okusenda abantu batandika okuyiwa ettaka. Nti wano era paka lwe banaazuukuka nze omanyi ne ngamba abantu nti ekinsanyusa kwe kubagamba mwe musalawo. Kuba ni waffe era wabirabye gyebiri kakati nawulidde yavuddeyo. Kati kankubuulire kino bakiyita budde. Kakati ojja kulaba nga era nze ngenda nimbagamba nti kasita basonga awantu baba basonzeewo. Naye ekisinga okuluma mu byonna kwe kujja n'ova eri gy'ovudde n'osindiikiriza omuntu nansangwa n'oteekawo ekiraalo ky'ente n'embuzi kiruma. Ate banaye basajjamu omusajja omu yagamba ate mutujoozi batujoozi basajjamu mutujoozi. Nze bino kandi bagamba omukisa ngufunye. Sajjajja n'agoba abantu ekaseerere katuntu kanabisaawo n'asoosozi bonna n'abwembuza. Omanyi bino ebintu babikoppa ku Museveni. Museveni ye muntu gw'osanga n'akwata obukadde 10 n'abuwa omuntu omu ne mutuuka mu ddwaliro abakazi abagenda okuzaala ng'eddagala yasobola obbakuba muleme okufa nga teririimu. Naye ng'obukadde 10 bakugambye nti babuwadde omubaka. Kwega ebintu ebimu bikusobera. Gwe n'obeera nga yeggwe akulira eggwanga. Omuntu omu n'adda n'asenda abantu 2,000. Ababaka baliridde wa? Nakugambya nti ffe kumpi tulinga abatalina. Tulinga abatalina era bane ekifo ky'omubaka omukyala kyo si kuba nti muvuganya naye n'eggwanga lijja kunjulira. Tera akola yadde n'omusajja bo bonna beesudde gwa naggamba omuntu okusengula 1, 2, 3, 4, 5 nga basirise. Omanyi si kugamba nti abantu baffe tibaani badde nga boogera nga boogambye nti tuyinza kukola tutya. Abantu baffe bambi era nze omukusooka nasooka ne ngamba Kinyamata tamanyi Luzungu. Naye bwe yavaayo nga Zaaka amugambyeko nindabanga si kwogera mukko namulabanga yandibadde aluyina. Naye ekizibu kye tulina anti kaakati ebitabo byo bimanyi twabikayanako dda. Kaakati saagala njogere nnyo. Omanyi era bwe badde ombuuza nti kozi Kinyamata mbadde njagala kugamba ekigambo naye nga kankyesigalize. Olaba ni nannyini gamanyi tagamanyi. Ne kanso Elias Lukwago yagamubuuza nga neetagamanyi era n'amugamba the order doesn't matter. Ne ngamba kale. Naye anti kaakati bino ebya gavumenti ya Museveni biswaza. Wano ojjukira Nansana Honorable Wakayima bwe baali bamujja mu Parliament bateekeo ekibiriga Ssebunya ali namba 3 baagamba amanyi atekakola ki. Ne basetinga president. Naye nze ate bwe nali tutunga ne Kinyamata mumanyi bagamba Nalubega gwamu ekyamazima Kinyamata amanya gesiga eggo naye Nalubega gwamusinga teyamba kakyuka byakulonda. Nenga nti ne Museveni kituufu kawukumya zira.
kawukumi era ntuuka ne ŋŋamba abaasala omusango gwa Wakayima be bataasoma kutegeera amateeka gataputa bulungi kubeera baali badde bagamba n'Ekibirige Ssebunya nti kituufu Wakayima gabuukabuuka naye twayamba kakiiko ka byakulonda kuba naye yali muntu mukulu ng'aweza emyaka 18 ng'asobola okugagamba. Ne mmala ne ŋŋamba nti oba abaasala omusango ogwange be b'ekibubbwe tero gamba Winnie Dollo ne mugambya nnema okutegeera naye nze kye mmanyi kwaba ababiri either abaasala ogwange oba abaasala ogwa Wakayima kuliko abatabitegeera bulungi. Ebyo byonna byalibadde bifaanagana, ensala yalibadde efaanagana singa bonna bali babikola ki babitegeera. Kati bajaga nti omukyala we Laka yatuvumya atwogeddeko naye ge mazima ensi erina okutegeera kubanga omusango ogwange gwe basooka n'okusajja ku online. Kati bwe nfuna omukisa gwa BBS bannayuganda yasinza butabagamba naye eno gavumenti nze mbabulira bannayuganda tulina okugatta amaanyi. Omanyi obuzibu bwe tulina buli bumu. Osanga omuntu nga ye tebannawamba mwana we mmubuzaawo ng'ali mu comfort zone. N'osangula nga tebannaba mugoba ku ttaka lye ng'ali mu comfort zone naye pulezidenti yagamba nti mujja kkiwulira. Bajja kkiwulira buli omu akirozezzaako. Nze nsaba okutegeeza omuntu omu yangambye n'angamba Honorable Nalubega bulijjo tubiraba ku TV nti enkiiko bazigaanye n'olwaffe balugaanye ne muganda nti kye bagamba nti ffenna tujja kkiwulira. Bitapensi ng'owangudde kano akalulu akajja otandikirawo. Ekituufu kiri nti nsaba Katonda nnyambe mpangule nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu awangudde ntandikira ku kyaluguudo kubanga entambula yeevuga ebisinga obungi. Entambula nze nkubula waliwo n'abakyala abafiira eyo lwakulemerwa kumuddusa mu ddwaliro. Jjukira omukyala oluto lutabukirawo nnawe lutabukidde era bannanga abakyala beera kayi Katonda gira kyatukwatirako. Oyina w'otuuka no kati wano bamuyisaawo batya. Tugeze Lutabuse tugeze omusaayi avaamu mungi nze nsookera ku kkubo ly'Eraakaayi. Mu butuufu byonna bikaabya kuba kagabira amasomero ga gavumenti nago era ogalaba gakaabya nago gakaabya. N'osanga omulimi bambi ennyaanya zivunze. Ennyaanya ky'ekintu ekitagumiikiriza naye ng'ennyaanya ojjikuza otuke ku levo y'okukuvundirako oba otaddemu ssente nnyingi. Nze era ngenda ne ŋŋamba nti General Museveni ava ku kintu kimu buyinza tafa ku bantu ba bulijjo.